wa taata, mwana wa ddadi. Kaakati olwaleero ndeese omukyala asinga obugagga mu nsi yonna. Kati nkusaba w'otudde kkalira. Omukyala asinga obugagga mu nsi yonna si mulala ye Francois Bettencourt Meyers, nzaalwa y'e Bufalansa, naye muganda wange yava mu bugagga, si muguuda, si tyagiri, si byomera, si bijodolo, si fugge, wabula muvundu. Ono ye muwala wa Lillian Bettencourt, ye yekka gwe yazaala era yasikira kampuni enkozi y'ebizigo n'ebyokwewunda eya Lorraine. Mukyala mufumbo eri Jean Pierre Meyers, era balina abaana babiri ku myaka 67 gy'alina. Ojja kwebuuza obugagga obwo yabufuna atya? Kampuni eno eya Lorraine yasikira nsikire. Eno kampuni ebaddewo emyaka 11. Yatandika 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1909. Ekitebe kyayo kiri mu kibuga kya Bufalansa ekikulu Paris. Eno kampuni ye world's largest cosmetics company, kyentegeeza ye kampuni enkozi y'ebyokwewunda esinga obunene mu nsi yonna. Omukyalo ono kati yiye okumanya ono omukazi byomera. Ekereziya Lutiko eya Notre Dame de Paris bwe yakwata omuliro n'essaanawo, yawaayo obukadde bwa dola za Amerika 226 okugiddaabiriza. Mu za Uganda yakwata ssente ezizimba ebizimbe by'amapeera 8 n'aziwaayo. Yawaayo obuwumbi 827. Akozesa abakozi 8,808. Kampuni ye ezitowa obuwumbi bw'eza euro 43 n'obukadde 810. Mu za Uganda ezitowa trillion 19 n'obuwumbi 842. Kaakati ye nga omuntu obugagga bwe azitowa obuwumbi bwa dola eza Amerika 75 n'obukadde 9. Mu za Uganda azitowa trillion 277 n'obuwumbi 74. Kaakati mwana wa taata, njagala ompulirize bulungi. Obugagga bw'omukyalo ono, omukyala asinga obugagga mu nsi yonna, alina obusobozi okuliisa Uganda eggwanga eddamba okumala emyaka 60 n'omusobyo. Alina obusobozi okuliisa ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka 617. Mwana wa taata, Gaziya Obwongo.